najanga duke misinde mugamba ndekana ngamba ne mugamba ngenda tunde nyumba yange nkole concert nagamba totunda ze amagezi gelalifu ne Yesu ga kutunda nangano okutunda nanga kali kabikole era amanda ba Yesu ali ku mulimu iye akatambika concert yewedde dadi bamuwa pichi wache byali baji mwele mu kitambula bulungi mbuzako kukomerera ku nyumba ye mbuzako kukomerera uwo mala show akatambika kana Clever J avude mu share akabi avude ku share akabi ali ku boda agenda kugambye okufa Yesu yako okuva mu kamalo yankole ekifulu mu Uganda nga Tex walinga babaje mwe balinga ne bonna mwe bali abonana batekayo wanseri nesikaza Yesu wange wali ku top so okuva ku kivulu ng'okikubya abantu bakkiriza n'ogendera ku boda kali yali teke era ng'okuyimbira mu ngoye zibatasobola kungulira kukubiramu gwa kuba show moina mbigere ku stage anze emodoka yange nakituna nemfuna wembeera kati wali agana njije ndete ku kivulu andize mbaze ku kivulu kusoloza ate mulendala bwebiti so Clever tunulire akayimba twabadde mu nakalieni skit temwakola video tetwakola video omulasto oyo dam platinum bwajja wano yantakamu ekikono twalina ogenda babiri nenasanga nzinga amaze okuteekayo kakati okuva olwo mwekulubyesaako tukole video yebinyuma bitya teyenyenya ate nze kati MP Jesus wangamba nti va mu bebase jamu batunula yenga nagistukirawo so wamutano noyongerayo akayimba tuli bulungi ogenda okakola awo ne bagamba yayozeza forever Dr. J Chameleon gwe natulidde ng'ayozanga bwenjoza Chameleon n'adda ayoza kaboyoza nayimba nyimbira kabaka nimbira bene nayimba nyimbira kabaka nenyimba sweet mama naye nayimba sweet mama owulidde aze kijezibera bwekityo kati bwekuba forever nga kuba tuli bulungi bwokuba banene nga nange ndeeta bali mwezo tulire Clever jaja tukutula waseo ne wajabo agotoka aina kayimba akapya ketugete kutunulia mu Dutch so Clever mubanga libadde otwawulya studio ngoino jigulawo studio tegula ngawo masanyalaze kayaka nkutuke kataluko amasanyalaze gatuka mukadde studio byonna mukama bimala bulungi naye oliyombo lwali wakala teruleka obulamu omukyala kati nange nengamba banaye obulamu bwe businga nange bamukama nonyayo obulamu obere balamu nange mbere mulamu wabalekulire ewaka wabalekera amaka obuyambi owaayo bwemba nsobodde mukama bwampa akafikirira namba wa obasuulirayo omuntu agamba kikulika akabenje njagala kuyisa mu bwangu tujje kuliyakamponya serima yavudde ku miggo atanze okutambula owakiri namulayo ku pitya z'okundabako eri ebusunyu gyenkasiba neŋŋandaba naye atanze okuddenga ekyo nebaza mukama kubaba ebikiseera biri byali binyonga kugula omwana akaba nga tinakisobola kukolawo era kwokwenebaliza tiimu Kenzo Federation banteekamu kasente awo nga omwana amaaso gatandise okumyuka omwana akabanya akasente tuwali dokita yagala mukwatako Kenzo nansikamu awo kyoba abapazi ne baza Yesu sisaana kugera ku Kenzo nga baza okumpa obuyambi nesanga mwogeddeko kale abaana bagenda basooka awo kirungi so bwe tutambula ndowooza tubimuyisiza mwina kyemwagala okuuza Clever J nga tunayingira na luyimba lupya kubye mbadde mulya kuba tumuyisiza mbadde muyisa mu mwaka gutambula kyemubuuza yakuba edduguli fulusi ate mulokole akkiriza nti edduguli yafuuka kubanga abamu ku basapoota yo bagamba nti Clever muloge bamukwatamu okikkiriza nti bamukwatamu what comment you give omanyi mukama yatulagira obazi bobumu aboogera bwe batyo bw'oba owulira amaanyi ga mukama wegakolera nga alina guyajjako eddogo sinza webaze ate naawe akuyamba akutambuze bwatyo nze eddogo bw'omala okuwa mwoyo mutukuvu takuvaako mukama agamba yagala bantu bonna okulokoka n'okutuuka okutegerera ddala amazima kati eddogo lyafuluka muganda wange kati Yesu yafuga ndi ku musingi nzimba ndi mukulunda ate ndi mukubanaga kikyentegeeza emabegako olulinga Yesu anajajendi nga ndi ku ndongo yokka ndi ku ndongo naye akati nkwasizaako n'ebigenderako bwe nnunda bwe nzimba bwe nnyimba ate ngenda bakuba okuva mu 2006 nomu wa Chameleon kati Clever J yafuga anti Chameleon yatadde leediyo eri e Burundi ategeza agala kusenga Burundi kati tolaba senga nzi wano ku Chameleon FM wabula yali akoze gye bali mu nebbala baali batulaga etandika yali agezezaako kugitandika yali akoze ne live Lion TV wali emakindere oba yamala obanga yali akoze manyi yakoze leediyo Chameleon manyi yakoze leediyo Chameleon e Burundi bujumbura nafa byama atuwe frequency nga twali kubaka simu kafe bana bwa tuyita mpaka
at least naye nga wano Uganda kati wano wange wano Uganda wange kayimba kasoose bali mwezo enkolagana ne mama yanje erietya nungi nnyo kale wadde era kyomuza tugende mu kayimba akapya abawagizi babasinga bagamba nti you better than Chameleon Biveko kwe Chameleon is better than me tompana Yesu akulira oyogera bwoti bakubuuza eri omukyala Yesu mukama ye musumba wange seetaagenga oyo kasita omufuna oba oyo yagala musumba ki kale wayatulirawo obulokozi nayatula sayatulira mu kifo nga bagandi batulira mu kifo nawe natuuka nembanga sibifuna nina blaza koloba yayimba amasanda ganemesa okulya fene neibawo namusanga mu kigambo ayinamu teyanvaako nga bwe nali agenda okuvaako nga nalukukira kasambya kasambya mubende weyongereyo twatukula lunaku lumu nempijiza asoyogola manager Jesus naye akusobola oyo gwe muleke teri mulala akusobola oyo muleke bonna bamutya kale so tugenda kufuna kayimba kapyapo alien skin atamutya tugenda kufuna kayimba kapya kaita bali mwezo ogenzo okukatanga omukulu yakali akalulu gwewagira kinkoze bubi nnyo kwanze simba luyimba ku makya oluyimba naluyimba dda naye nga producer achali mu mastering so kadde wagiteeredde ate nze mpulira jala bongera bilala manager yangamba ati lindako nno yimba lwako producer yakoze mastering Isos Music yalukola naye twalumastangirira wa Eno Beats wali lwagule makiri omwandisi oyo Clever J nga bulijjo management Power Talent omukulu MP Jesus Power Talent kiwooma kale katufuna kayimba akapya kano wetukomba tugenda funa isimu ne case mwina ekibuzo ekirala kimu tugenda funa amasimu isimu nga 5 wa mukaga Clever J mubuzeeko tujja kuba kumulamwa katukole bwe tukomye kayimba akapya kaita bali mwezo Clever J asumude 226 mu style terikoze chamkadia senga soko je wanaye takato cha wapana how are you oh my god wanje never nese moya kana abasaki oyina wana naye wana oliko koko oli alinga bana bato kakati senga kiriwo hello hi do I and Christian nasabye kulaba show ya mwe oli wano olinga mu mala yabo Saudi wayambadde akatete ikakoliku olinga zine enkoko zamuze oyina kwambala bwoti obanga agenda mu lumbe nakutunulidde nengamba bannange sirinzeka watujiridde kakati abasanyuka njagala tusanyuke ogambe nabadde ntya nga mu mala yabo Saudi ng'oli oti akantu konna kakukutte olinga atakyassa olinga senga kulannama w'omutima w'ebibuuka senga nabadde nnyumye nnyo mukwano wabadde ng'akabega era watuswaziza nnyo ng'abakyala sandula sokojje lwaki tojjidde mu katebe yambale ozigula olaba lwaki tojjidde mu katebe kaffe kali gw'abadde agenda okunyuma lwaki tokambadde ngende kambala enzije genda okambala kambala enzije alabe bwefaanana nabikam kanzige ogenda kumpaka na kayimba semida ilo najiti yambala akateteyi ante olotamasususe bumasuzi kakambale tulonde wani asinga kambale nobody alwa nobody even swear you nobody kambale wachiba chakuluma nyanzo okwambala ekiteteyi n'ennyuma buyina mu motoka yange I have it genda okambale gwe yakafiira embwa oze oyambadde nga bamala yabe Saudi oli mu buzibu odda mu bizibu ngende nyambale soko tukuba oluyimba olwokoyambala mukwano famire ye mulimu abayimbi mukwano abayitirivu tompapya olowooza wasinkana muzeeyi nange wansisinkana ate oli kyabbeeyi nnyo tomwegerageranya lwaki siga oli naye wona buyambi mwetimbe senga omuyimba genda oyimbire mu State House senga tomuyimba Sichumi kubiro mulanga abidi kisente zonna yazitubyeko kwata olwasa lweninamu
Mana muli kako. Ugona bita kiseko manyako. Sigala. Leka nawe. Sasa. Zikate zoele. Nakujana. Na ate ndo batiro wanje. Akakoyagala kwogera ku nusu kakaga. Konje? No batiro yali ate yatukabira. Ate bakya akaba. Cry yourself. Etoke likuyoche weka. Ani buza kayimba. Ogenda kwambala ka dress kenna. Next time olokusatu olujja na kugira mu dress. Kuja wano manyire atota mulogende. Choko ni mwana mulungi naye muno bawa kakanyala. Olimu ani wange yensonga abakwaga abakwefasa malaba nene leke wansuubiza okumpasa alowooza nsobolya olimba. Abasanyuka mwenna abakolako muli bakadde kati mulaba mbatuusi muveeyo nnyimba enzo anti yegwesa abakadde laba neyasinkana Museveni ezo kama yasinkana Besigye gwe mubonna wali